Amawulire gaffe ag'ebyemizannyo tugatandise n'erigi eggwanga ey'ababinywera eya Star Times Uganda Premier League ng'eno ekomekerezebwa olunaku olw'enkya n'emipiira 8 nga Bright Stars egenda kubezanya ne Paida Black Angels, Kirinya Jinja SSFC egenda kuba ezanya ne Ddigi University, KCCA FC egenda kuba ezanya ne Maroons FC, Mbara City ne Police FC, Odumparaka FC ne Express, Toro United ne UR FC, AC Villa ne Nyamityobola ate nga yo Vipers FC egenda kuba eyambalagana ne Ball FC. Ngate boba KCCA ba champion ba season yeno nga Ddigi University Nyamityobola FC ne Paida Black Angels zasaliddwako okudda mu kibinja kya wansi ekya FOFA Big League nga tweyongeddeyo mawulire amalala. Empaka za Coca-Cola National Schools Championship zibulako ennaku 2 zokka zitandike e Jinja ku Jinja College. Ba champion ba region ya Busoga omwaka guno aba JIPRA ne Royal Giants Emityana abali bagobeddwa mu mpaka z'omwaka guno olw'abacuba bakomezeddwawo mu lukiiko lutudde erugogo ku kitebe ky'akakiiko akafuga ebibiina by'emizannyo byonna mu ggwanga ka NSS nga lukubiriziddwa kamiisona Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo Omala Peter lwe luwuliriza okwemulugunya kw'amasomero gombi mu lukiiko lutakkiriziddwa mu bannamawulire. Kati asanyufu nnyo nti akakiiko kasazeewo nti Jinja Progressive yegenda okukiikirira Busoga nga champion era ekuba omupiira biri byonna babizudde nti bifu. Baba St. John's High School Kawugegulo bazanya omupiira gwabwe ogw'okwegezaamu ogwasembyeyo bameze Kayunga United y'ekibinja ekisooka ku goolo 2-1 nga goolo zombi zaateebeddwa bukawanguzi mu kitundu ky'omuzannyo ekyasoose. Wa abasambi baffe abasinga tebagendangayo ne tujja kubayamba n'ekyo kyetu ne experience gye tulina mu Coca-Cola sobola okulaba nti tuwangula omupiira. St. John's High School okuyitamu okwetaba mu mpaka za Copa Coca-Cola omwaka guno kyaddiridde okwetika ekikopo kya Region Uganda District ennyo okuli Mukono, Kayunga, Buyikwe ne Buvuma. Empaka z'omwaka guno eza Copa Coca-Cola National Schools Championship za kutandika ku Monday nga ziggwanga ennaku z'omwezi 18 omwezi guno mu district y'e Jinja nga amasomero 6 ge gasuubirwa okulwanira ekikopo ky'omwaka guno. Zo empaka za Ddigi eza round eyookuna ku kalenda y'eggwanga ey'omwaka guno zibulako ennaku 8 zokka zibeewo egaruga. Omusasi waffe katuwa ebisingawo. Ismail Mukiibi ye champion w'omutendera gwa MX2 omwaka oguwedde. Mu kutendekebwa kw'abaddemu egaruga, Mukiibi omu ku bavuzi abavuga Ddigi enkadde ng'avuga Ddigi ekika kya Honda 205 model 2007 naye nga talina kyatya. Abasinga bagamba zinyagala pishimpya no lwobanga toli fit ne bakuwa empya bakuwangula kati so zamba nanga amaanyi bayongera okukola practice. Ku lawundi 3 ezakavugibwa kalenda y'omwaka guno, Mukiibi ow'emyaka 29 akulembedde omutendera gwa MX2 ku bubonero 171 era ng'atunulidde buwanguzi bulala ayongere okwenywereza ku ntikko mu kaweefube bw'okweddiza engule ey'omwaka guno. 2018 ndifunyemu ebirungi kale yadde nfunyemu injury nensobodde okuwangula n'embeera nga nze champion wa MX2 era ne guno omwaka nsuubira era ngenda kuguwangula si nsuubira nkakasa nina okuguwangula. Abavuzi abalala bakyakulembedde mu mitendera gyabwe kuliko Maxim Van P akulembedde omutendera gwa MX1, Aviv Holland akulembedde CC 125, Stav Holland akulembedde CC 85, Alan Orand akulembedde CC 65 ate ng'omutendera gwa CC 5 gukulembeddwa William Blake. Empaka za lawundi eyookuna mu lutalo lw'okulwanira obubonero bw'engule z'eggwanga mu mitendera egy'enjawulo zaakubaawo nga 12 omwezi guno egaruga ng'abavuzi abasukka mu 5 be basuubirwa okuvuganya. Ate bo aba Nile Special batongoza campaign y'okutwala abawagizi e Misiri okuwagira Uganda Cranes mu mpaka za Africa. Omukolo gwetabiddwako n'akola ng'omuwandiisi w'akakiiko akafuga ebibiina by'emizannyo byonna mu ggwanga aka National Council of Sports Dr. Patrick Bernard Ogwell saako abakungu ba FUFA abamu ku bazannyi ba Uganda Cranes wamu n'abakungu okuva mu Nile Breweries bannamawulire n'abawagizi. Kampeni y'omwaka guno ey'okutwala abawagizi okuwagira Uganda Cranes mu mpaka za Africa mu Misiri etuumiddwa We Cranes Uganda United nga bannamukisa 11 be bajja okugenda
ng'okuba n'omukisa okuwangula olina kusooka kugula bbiya. Kigonvu nnyo ogula kipa Nile Special mu kacokolo kaayo n'olaba koodi you SMS that code to 8008 nga you stand a chance to win. Mu kalulu akasoose okukwatibwa eggulo omuzannyi wa klabu ya rugby eya Ethenze Charles Uhuru ye yawangudde tiketi eyasoose eyamukwasiddwa manager wa Nile Special Thomas Campthias. Uganda Cranes eri mu kibinja ekisooka omuli abategesi aba Misiri, Zimbabwe ne DR Congo ng'empaka za kutandika nga Juni 21 okutuuka July 19. Abayimbi Spice Diana ne Wike Benda be basanyusiza ababaddewo. Ate mu Premier League emipiira 5 gye gigenda okuzanyibwa olunaku olw'enkya nga Bournemouth egenda kubeezanya ne Tottenham, West Ham ne Southampton, Wolves ne Fulham, Cardiff City ne Crystal Palace, ate nga yo Newcastle United egenda kuba eyambalagana ne Liverpool. Agetusobodde okutuusaako okuva mu nsiko y'ebyemizannyo nze Beckie Cynthia Nakimera. Olunaku olw'enkya waliyo Firimbi, Lorian Lubulwa, Mukasa wamu ne Kibanga Tobasuwa.